wadde nga kibadde kizze kyeyoleka nga bamu ku bannakibiina kya DP bateetera n'ekisinde ky'eppopoa olwaleero wansi w'enteekateeka yaabwe yatumwa DP Bloc balangiridde mu butongole nga basazeewo okukolagana n'ekibiina ekipya ki National Unity Platform kw'ossa n'ekisinde ky'eppopoa. Ekitole kigenda kuteesa ne National Unity Platform ku ngeri gye tunaagenda mu kulonda n'ebinaavaayo tujja bibategeeza mu lwatu. Tukoola bannayuganda ffenna tukulembeze ensonga enkulu, tusoosowaze ensonga enkulu, tunafuye obusonga obutono tusobole okujja Uganda mu matigga ag'erimu ag'ebyenfuga embi. Era mu bufu bwe bumu balangiridde nga bagenda okuwagira munnakisinde ky'eppopoa Robert Kyagulanyi okuvuganya ku bukulembeze bwa ggwanga. Nti Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu kati nga mbaka wa Kyaddondo East ye candidate waffe ku kifo ky'obwa president mu kalulu akajja. Era bwe muwulirayo omuntu omulala yenna eyeeteeka mu kifo ekyo manya nti avudde mu mbuga ya sitaani yennyini. Era kye tumanyi nti ne president waffe agenda kufuna constituency ya Gulu East yagenda okwesimba ng'omubaka wa parliament. N'olwekyo ayagala okwesimbawo ku bwa president bw'eggwanga tumanyi Kyagulanyi. Bano abadde bakulembeddwa omubaka wa Busiro East Medesegona kubaddeko Mathias Mpuga, Florence Namayanja, Abedi Bwanika, Muwanga Kivumbi nga bonna ababaka ba parliamenti ssaako n'abantu abalala. Bino olugudde mu matu g'abakulembeze mu kibiina kya DP ne bakulabula. Democratic Party DP Bloc teyinza n'omulundi n'ogumu kugibwa ku kigendererwa na muntu omu. In fact abantu abamu aboogera ku Kyagulanyi obulungi bali bamulwana ne mukalulu ke tebalinnyayo. Kati bamulaba nti yasobola obayisaawo. Balowooza nti oli ye engine bo bajja kusimbako ebyana byabwe bya trailer balowooza nti bajja kutambula. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki DP Gerald Siranda agamba nti abakulembeze mu DP Bloc bayitidde okuyisa olugayo mu kibiina kyabwe. Tosobola kutuula kakundi n'ogamba nti ffe tusazeewo bwe tuti. Idea ezaabwe nga kulwabwe nnungi naye mbawa amagezi bajje batupersuading. Muno temulikolera ku mundu nti tugendera ku mudumu gwe mundu tusazeewo tujja kuba omuntu omutwe. Omutwe sigoweko manyi okuba n'abalala nabo basobola okuba omutwe. Abamu ku bakulembeze mu DP Bloc oluvudde wano bagenze butereevu ku kitebe kya Pipopoa Kamotya okujja empapula z'okwesimbawo ng'akabonero nti bakyadde mabega. Era tujja kwetaba butereevu mu buli kintu kyonna kyonna ekigumya struggle yaffe eno era nga tutambuliramu ne president waffe Mwami Kyagulanyi nga bwe twakola bwe tukola kati era bwe tujja okukola ne mugenda mu maaso. Embeera ku kitebe kya Pipopoa ekyali ebbugumu ddala kubakomyawo n'okweta empapula ez'okuwandwako eddusu ekisinde kino ku bifo ebyenjawulo mu kalulu akabindabinda. Tekyali muntu avuba ku kyoga kuleka kyoga nga tawadde ssente ba UPDF. N'olwekyo ebizibu ebyo byonna ebisoomozezza abantu kwe kuntegeeza tituukirira omubaka Kyagulanyi Bobi Wine Sentamu ajja atujune. Ebbanga lyenjogedde ne Bobi Wine ankakasizza nti we tuyugumiza ekintu ne tukikwata mu ngalo zaffe abantu b'e Nakasongola bateekwa okuganyulwamu. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku Sawemo.